It is written in 1 Timothy chapter 1 verse 20. And Paul said, Alexandrius, Hyrcanus, I handed them over to Satan that they may learn not to blaspheme the name of the Lord. Today I hand over His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni to Satan and his associates, that they may learn not to blaspheme the name of the Lord. First they said we are non-essential. Now they say 60 more days. They count us as yo-yo. Batukungude, batuwebude, batumbuzeemu, batumazeemu ekyobona. Balowooza nti Katonda waffe tasobola ku olwaleero omusango gusaze guyise gule mu lujja. Kiryoke kitegeerekeke mu Uganda nti mulimu eddoboozi Mukama lyawulira. Oyinza okuweebuula abaana b'abantu, oyinza okubaweebula ng'eŋŋano, oyinza okubakunyaakunya, naye mulimu abatakunyika. Tulina Katonda waffe era Katonda wanga namponya olwaleero nga Katonda bwali omulamu, amaaso go n'ekika kyo n'obulamu obwo bumaze okuweebulwa era busaliddwa omusango, busangiddwa nti gubusinze. Toddiranga Mukama Katonda n'omuweebula n'olowooza nti gwe oli waggulu wa byonna. No, no, no. 60 days. Hey, kale katulabe. Ani yaani? Museveni oba Yahweh? Kya Yahweh nejjukira nti talemuwangako lutalo lwonna. Azze akulwanira, tuzze tukusabira, naye akamanyiiro akaweweesa empisa omukundi. Nkunaabidde mu ngalo ekiba kibe.